Nkuliseyo mukumula ko tukomyewo. Sebo amanya go sebo. Amanya Setiabule Robert. Ani? Setiabule Robert. Beba Twedira mamba. Mwedira mamba. Yes. Kati gwote vudde mu SACCO yawa. Vide Muntinda Development SACCO. Gwoli wa mu kibuga. Ndi wa wano Ntinda. Tugenda kuyisibwa tutya ku kino ekyazze gavumenti yatusabiddeko. Ekyazze ndowooza olunaku lw'enkya olw'essaala nja kuba ne meeting. Tugenda kuba ne meeting ne bamemba baffe. Era bagenda kulabawo enjawulo ku musolo ogwo nti gulina kye gukyusizaawo. Kuba ne interest ku badde beewolera bagenda kukiwulirako nti yakoze eki ekkakkanye esse. Ati mubadde muwera ku interest. Babadde beewolera ku 2% n'abamu beewolera ku 2.5%. Okakasa muwera ku 2%. Ku 2%. Abamu nga beewolera ku 2.5%. SACCO nga nzunge zitegeera. Bantu bali ku 30. Zino SACCO z'abantu sebo. Si business ya banka nga owagambye. So sente z'obajjako tobanyigiriza kuba ate era zaabwe bagenda ozigabana. Kati gwabo babenkana ki obungi? Tulina bammemba bali 405. Bagiyita batya? Ntinda Development SACCO. Nange nsobola ogiyingira oba ya buli muntu yenna kyaki ya muzikiti yenna ayagala okugyeyungako agyeyungako sebo. Mpeera omukulu akuli emabega awo. Sebo eBible ejokuna. Okay. Sukuma. Ikakirorai Ologa Augustine swama ingo keda Sorority Teacher SACCO. Ndozo omulidde Augustine avudde mu Sorority Teachers SACCO. Nze ngenda kuvunula wano Luteso mujja kuntya. Gena maaso. Kati SACCO nkubuuze mu Luganda obiwulira. Okay. Omusomesa oweteso Teachers SACCO. Muri abasomesa abameka era omuntu somesa kikaaki wa government, like a government school, private school, ani agibeeramu? Jatarso kedi mwalimun lo primary, secondary, kedi tertiary institutions. Li moraritos primary teachers colleges, universities, UCCs lejasi bonna lejasi Sorority district, Serere district, kedi Sorority municipal council. Kesi kere. Lokwana abudere na program nenyaritai mobis ni muta saitosom. Losi saitalalar akosa swam ayangaruto ni mwalimu ngena maso. Kuba kati ndabye omenye district muina abasomesa bangi nnyo, ndabye Serere, Sorority, endala eri wajagaseeko. Sorority municipal council. Kati muina abasomesa nga bameka awamu? Erasilu elukumit 1000 at the moment. Muina abasomesa nga 1000. Kugaba yingira batya? Kiri wakizemu netwa kinyonide bulungi kyabadde aba government ba government private oba kira musomesa? Government at the moment. Government. Yeah. Tugene maaso. Tugene ku mobis jobadde yogerako. There is a law that is coming which is called the Tier 4 Microfinance Act 2016, and that law has a lot of things which it requires, and I think one of the things that has led to the collapse of many SACCOs has been managing records, which Mobis is coming to handle. Nkutegedde gwe kati ensonga zompozi office ebyamwe bisangibwa ludda wenyine exactly nzo weserere owe Sorority ayagala okubasituka kaawo. Egye office Sorority abasomesa kuba abasomesa bantu baffe. Egye office Sorority dejasi board members lelo mtozo Serere, lelo mtozo Sorority municipal council, lelo mtozo Sorority district. Silimuni jobe kesi erasi i contact points anejasi kesi. Silimuni jobe patana idoliki nejasi mwalimu nukere. Okay. Nkoyanziza munange abatamanyi Luteso omukulu akugambye amasomero gonna tertiary institutions primary secondary nabudi somero liriyo mu as long as ovaserere mu Sorority nduzo sibya ulanze Sorority ate ne Sorority municipal nduzo leba isigale eri Sorority. So abasomesa musobola okufuna ogenda mu
SACCO SACCO bagita linnya ki? Sorority Teachers Cooperative Savings and Credit Society. Mpeera muno olunja kuba give the mic to the next person. Seba amanyago. I'm called Owere Andrew. Ani? Owere Andrew. Yes. Okay. Kati mpeera akudidde seba amanyago. Amanya gange mpitibwa Nenda Steven. Ani? Nenda Steven. Nenda ovudde wa? Nviridde Iganga. Era nga nkola ne SACCO bagiyita Iganga Disabled People SACCO. Ebisoose sibidde Iganga Disabled People SACCO. Okay. Nkola ne SACCO eno nga accountant waayo. Era nga SACCO eno tumaze emyaka 10 nga tukola. Nga bamemba baffe tulina bamemba abaweramu nga 705. Kati SACCO eno mumaze nayo bbanga ki? SACCO myaka 10. Myaka 10. Yes, twatandika 2007. Musinze kufuna buzibu ki? Obuzibu kati SACCO eno twatandika nga tunulidde abantu abalina obulemu ku mibiri. Abantu abo baali baboolebwa banka nga banka tezaagala kubawola ssente nga amanyi nti tebalina busobozi kusasula loans. Kati ffe ekitongole kino tutandika nga twagala kutunulira group eyo abantu abo balina obulemu ku mibiri gyabwe nga tubawola ng'era tubaterekera saving waabwe nga tubayamba okwekulaakulanya ng'abantu abalina obulemu ku mibiri. Balina ssente? Abantu abo balina ssente era basobola okukola. Abantu abo balina obulemu ku mibiri basobola okufuna loan nabo ng'omuntu omulamu ate ne basobola okusasula loan bulungi nnyo n'okusinga omuntu atambula oba talina bulemu ku mibiri. Muli ludda awo nnyini exactly? Tuli Iganga mu town era nga bw'otuuka Iganga mu town obuuza waliwo oluguudo bayita Cairo Road era nga obuuza wa boda yina asobola okutuusa ku ofiisi zaffe. Mpeera akuliraanya Omuzindaala. Seba amanyago? Amannya agange nze Katerega Mahad nga nkola n'ensibuko Tech Limited. Okay. Kati abakulu byonna ye boogedde bimpumbire wumbire mu ddakiika emu ggwe onyinyonyola ensibuko bweyamba omwewozi oba omuntu ali under SACCO. Kati ensibuko engeri gyeyambamu omuntu wa SACCO emuyamba mu ngeri nti memba yenga ye memba kuba memba yabeera nnyini SACCO. Memba oyo emuyamba mu ngeri nti sente zeyandibadde akozesa okufuna services zino okuva mu SACCO nti ngenda ku depositinga ngenda kujjayo sente yino nti sente nerabidde okuzisasula because system eyo ekuyamba nekusindikira notifications nekugamba nti sente zo olina okusasula mu buno obudde so ye engeri emu gyeyamba mu members bano okubayamba nti teba spending a sente ezo. Kuba ekikiri nti ministry yabasindise wano ng'egamba muyamba abantu bano. Kati njagala kumanya oli ayagala abayinza bajja ludda wa just in case. Omuntu okumanya app eno gye munyumyako eyo information system and what have you. Omuntu ayagala okutufuna atusanga Bukedde Street eri kumpi ne Kamocha plot 85 we wali offices zaffe. Asobola n'okutusanga ku mukutu gwa internet ku website yaffe eri www.ensibuko.com wasobola okutusanga. So omuntu ayagala app eno alina okubanga addukanya SACCO oba any other microfinance institution. Charge yaffe tucharginga per member per month. So client abeera mu SACCO asasula nusu 5 buli mwezi. Just 5 byokka. Na accessing unlimited services. Byonna abaami abebogeddeko babifunira ku nusu 5 buli member. Gubadde mudaala ne bannaffe abeewola ssente oba abeewola okutereka n'okuyamba ku bannaffe abaterekayo ziyite SACCO oba microfinance. Batunnyonnyodde engeri abasomesa gye bayambiddwamu abantu ba bulijjo n'emiziziko ate n'engeri gye bafunyeemu engeri gye balwanyisaamu
ebizibu ebiba basanze naddala mu kutereka ssente ntambula nezandibadde costs ennyingi ne bakozesa mobis gubadde mudaala sijja kusukkawo olwaleero tusinkana ate olw'omukaaga olujja inshallah okuva saa 7 mpaka saa 8 mbadde Noordeen Ntege mweraba.